Kati police omutemu wuyo avuddeyo n'abagamba everybody who uses a smartphone has got a digital imprint. Now, if somebody comes out to confess that they murdered somebody and they are demanding for the ransom or for their money, their balance, this is your time, police, okozesa your expertise okuzuula omuvubuka ono. Though he's wearing a ski mask, ne musobola okukola ki okutrackinga gundi his digital imprint on cyberspace. Then amwe abantu abanoonya content bannange. Bw'obanga onoonya bunoonya content nga oli serious or nga toli serious whether you killed Icuri. I feel sorry for him. I feel sorry for him. Okujjako ng'omuntu mulalu n'okuba nti oli musiru olowooza nti ski mask esobola okutaasa mwene embeera muganda wange. Don't be fooled. Kubanga kasita bakukwatako ojja bitebya nno, ojja kutubuulira eyakutuma obutta Icuri, ojja mwogera, ogenda kubeera mu kkomera whether you've done it or not, kubanga you have confessed. You've given a confession online. Kati kyogenda kyejja kwoti ogenda tuga nti wabadde okola content gasiya buloloka babasibe mutegeere muddemu bu understand. Mutuyita ki? Bwe mutulabako embuzi, bwe mutulabako emitwe mutuyita mbuzi. Tukedde tutwagala kutandika kukola mirimu gyaffe. My analysis on this idiot is simple. Ono bamujwetesewo bujwetesi bamutaddewo just to kind of fool us kubanga they're looking for a way okuwunzika ekintu kino naye tebalaba because okufa kwa Icuri kukyali like the killer is still on the loose as far as we are concerned. Kati bataddewo ono batufuulinge bakwate mu evidence bamale bamukwate because bagenda mukwata. Kati gwe andaba osobola okuteekako ski mask ngeyo nesikutegeera. Nga nkumanyi nesikutegeera amaaso go the shape of your face nesikutegeera okitegeera. So look very well before you jump. Bagenda kuteekawo ki ono diversion bamale batugambe nti bamukutte bamusse ekintu kya Icuri era omutemu abeere mu bbanga. So ng'ate temumanyi ani yatuma ono agambye bamutuma butumi. Ate poliisi tubalaba ono bwe mumukwata mumubuuza ani yatta. Don't try to take his life before he confesses who sent him. Because era ne banga mumugyeewo who know it will confirm everything that I've said. This person is a pawn just to fool everybody else so as to what? Okunzika ebintu bya Icuri. Because okukuna makunji, that is the truth. Okunama kunji ate kuyitiridde kususse we kuyina okukoma. So I don't believe this idiot. First of all, ayinza okubanga ye mutemu obanga si ye mutemu byonna biri awo. Please give your analysis in the comment section. Naye njagala be bamukwata if truthfully bamukoleko nga amateeka we galagirwa. Kakalamu wankubidde essimu mujombo lyambo Saraiza simu sanyifu genda omukombe emabeka. You can't even grade me in such ways follows and mtabani wogwe. Mbo Saraiza teyasanyuse gundi simu sanyifu ndi bawe. Mbo sibanya gundi simu sanyifu gwe muvubuka gwe Kakalamu olwo lugezigezi n'akamanyiro omugenzi ke yali abakuziza mukitegeeri kati omugenzi taliiwo wana abantu bajja kuogera. People are going to talk. Mbusala eza teyasanyuse ndi bawe nze nga basimpa senze junior. Kiki kye yali akolanga n'omugenzi Saraiza jombuliranga bwe sibanyambo teyasanyuse olwo nkole ntya nete nfuke mu mpale Saraiza simusanyufu keno ulire ngalabi eno. Tunyiza ba minister tunyiza ba general ne batukuba amasasi
kati ompulira Saraheza mbu teyasanyusa olwo ndye kasasiro olinga nettoyi gwe tokiddanga mugwe kakalamuzi tebampa byakwogera. If you are not go to court ondope mbu junior yapise namwandu w'omugenzi akamanyiro kamwe mukateke kufulu figa sami tubyakumanyira. How do you even call me Bugundi simusanyufu ndya mumwe olwo simusanyufu kati nemba kinapima ntambu kati teyasanyusa oba yasanyusa gwagebye nayogedde nadde njagala asanyuke mutwalize muli olugezigezi n'akajjanja tusimanya kakati batuwogeddeko gwani gwe batwogerako oyina kati embwa zino gwe you boy kakalamu nze ndi mulala siri mugenzi yabakuzanga ekyejo nisina kyembamanyiko. First of all mubadde temunzijja nako na interview nga muzijja wa mugenzi kati we mulaba nti ngasa mulinga n'ebidoli ze byebye namwandu tobimbuulira kiki kye wakolanga n'omugenzi kyoba otubuulira byonna bye nayogedde kuliko ekifu Saraheza kyatakola kiri wakimbuulire wama nayogedde ekifu mwalu era baali bonna n'omugenzi mujombulira mbu Saraheza simusanyufu genda omukombe emabega. You can't even grade me such gwe swallows and mutabani wogwe mwe bavubuka mwe ba YouTuber mwinde ngeri gye mwetwalamu you are too big is a content provider tamalendi mwogezi kutadi kutyo kubulira feelings z'omuntu ize bameka abanjogerako mwanvu madaba mu singo obunti nkuleba YouTuber bye munjogerako eyo mubobba mbimanya ino it mubere nga mungeya amapaga Saraheza alina lubuto nga bote munaba bagambako. There is even an alleged rumor that she's pregnant. Kati ate ya hakati kakala kati buli omu n'amukubira gwe muvubuka gwe nze tebankubira masimu bwe gati kutandika kumbulira ani musanyufu nani atali tumbaavu ompita doni Asia nze bamanyira nze tamale njogera amwetoka sesirika nyebuziza bwebuuza relationship ya Saraheza n'omugenzi kati Saraheza si namwandu ali otumanyana fubasidera ni y'omugenzi era Saraheza yagitegeka jajja siba jajja era jajja yololezi yetaze adeno aderi ujajja wobolela totubulya bya kisiru byo nawe Saraheza mwe mwagala nnyo ebintu byo bawana kini ya leero tompanye nze mpaana abantu oli amu tompulira n'ebintu bya kisiru kakalamu ababawala mwaba bafunamu nange waliwo ebigamba nti oyinza n'okweddiza namwandu era nako gayitiŋŋana nze tamale ndi okuwa abantu information oba nfu oba ntuufu that's court siri mulamuzi nze nabaga kati blogging wamma we yatuuka ffe tubawa information oba mututta oba mutukyawa I don't give a shit. Kagala mubadde ozijjako interview wakomadda msiba nagamba wapama mu nnyonyi kubina ebya Dubai siwe wanyigirira nze ntonde ezibajjudde mujunia namukyawa yagamba mbu napama mu nnyonyi oba agipama mu nze nange banyumiza wamma binyumiza kazi tamali njagala nnyo eŋŋambo I invest so much in Rugambo like my father. If there is a rumor I put in money nze kakala muwamale yagenda nabe Dubai bebanyamba nze tamale bankyawadda nga nkyayiddwa
simayina mirundi gye bankyaye. Yongera okujjukiza gwe mukwano gwange yeetaaga okupangisa ennyumba ku bbeeyi ensaamusaamu ng'ennyumba ya mulembe wabula ng'ate yo ebbeeyi ensaamusaamu weetaaga ennyumba ya lunaku lumu wiiki emu mwezi mwaka oba n'okusoba weekwate aba West Apartments munnange basangibwa wali Seguku Katale okulinaana National Prayer Mountain balina ennyumba eziri furnished ng'ogenda nga wooli kwegamba buli kimu okisangamu wabula ate balina n'ezo ezitali furnished osobola bafuna ku nnamba y'essimu 0773022292 beekwate mukwano gwange tojja kubeera ng'ate wejjusa yes.